kale nga tugenza ku mboozi ya Kenzo n'abayimbi bamuli bubi. Abayimbi abali aba NRM tewali bamulwanyisa balala naye aba NRM ensonga za campaign okuva zatandika waliwo okusika omuguwa era bw'oba ogoberedde bulungi Bebe Cool alina project yatandise bagiyita Unstoppable. Chameleone atandika gye bayita Border to Border alina baasa atalaaga naye ne Bebe Cool agenda mu bitundu ebyenjawulo ng'awuliza ku ndowooza zaabwe nga boogera. Kati Kenzo yali ku mutto gwa president era campaign zonna abayimbi Kenzo ababegerako mu mbeera eyo. Kati wabaddewo obutakkaanya bungi nnyo kuba omulundi guli oba ogoberedde Bebe Cool yali ababegera ku mugaati. Kati kaana kambata ke kakola katya. Kati bino tebiyinza kubulamu era oba ogoberedde omukulu gwe bayita Nobert Events mu weekend ayina akatambi ke yatadde ng'agamba nti omukulu Nobert Kenzo ayagala kumutta. Tutandikire wano owulire Nobert Events yayogedde bingi mu weekend babadde side zeyo bakatakwi eggaali ya Kenzo neya Chameleone n'emulumba ku bigambo bya Jjanga ayogera okusinziira ku Nobert ulira kubanga Eddie Kenzo yafuna amaanyi mangi nnyo mu gavumenti eno agamulowooza nti y'omu ku bakatonda ba Uganda. Njala nkiddemu muwulize bulungi. Eddie Kenzo bwe yafuna omukisa n'aweerwa ekifo kya senior presidential advisor ku creatives n'aba ng'ate mukyala wa minisita yalowooza mu bwongo bwe nti y'omu ku bakatonda b'ensi eno Uganda. Nafuna signals ez'enjawulo nga tuli mu eyo field nga Kenzo planning okuntuusaako obulabe kwe kusalawo nenva mu field nga nze Nobert bwe nva mu field ya West Nile nenzira e Kampala bakama bange ne baŋŋamba Nobert ddayo mu field era tugenda kusimbula nga mukama wange omu ayogedde ne Bebe Cool namugamba Nobert mukole naye ku nsonga bweti ne bweti. Ono Nobert Events soko owulire katini nnyo kubanga Nobert awanda Kenzo bamala okubba ssente z'abayimbi banne eza sako ne capacity building ate naddamu n'alemesa abayimbi banne. Sigenda kuzigiza Kenzo ogenda kunzira ku magulu nga woolya ensika ekitegeere ate kasika weegase ne Chameleone otuuseeko obulabe. Chameleone Kenzo ayagala kukozesa ensobi kubako Chameleone gwe ng'oli independent mu kasondako Chameleone tosobola kukola Nobert kizibu naye byonna ngenda balukira plan nga bwe badde okuva ku makya olwaleero. Eddie Kenzo tosobola kuntemula olina kukola ebyo bya kisiru kubanga gw'olowoleza ekigambo ky'emundu bwe ziva tumanyiwo bwe ziri tumanyiwo abazikozesa tubamanyi baako ky'olowooza olina kukola ebyo bya kisiru kuleeta abasikopioni kunkuba bikonde mu lubuto. Emyaka gy'oliko senior presidential advisor nkuba ebikonde. Kenzo wandibadde neebaza kuba nina ebintu ebimu byenkulabula nakulabula ntiva mu mmotoka ya mukyalawo ogenda muleetera ebizibu minisita Nyamutolo n'agikugyako okyagitambuliramu. Nze nyamba kubanga Nyamutolo naye tomwagala mu myaka 5 egiddako ojja kuba toli mwami we. Recording bino nti Nobert yagamba Eddie Kenzo mu myaka 5 egiddako togenda kuba toli mwami wa Nyamutolo. Teka waaga Eddie Kenzo nziramu ebigambo bino you are a user. Aya Nobert mujulide soko owulire Abitex yagamba atya. Simanyiyo sijja kwogera ku bayimbi baffe bakadde abaasookawo nalibadde ndeeta ekyokulabirako nti Eddie Kenzo tumugiragiranye n'abayimbi bali abaasookawo ab'omutima omubi abatagala kubafunamu naye katubaleke tubawe ekitiibwa kyabwe. Naye Eddie Kenzo mu bayimbi ba generation eno ye muyimbi asinga omutima omubi mu byafaayo by'abayimbi ba generation eno. Kizibu nnyo okusanga promota nga yeenyumiriza mu Eddie Kenzo. Kizibu nnyo okusanga artist nga yakolako ne Eddie Kenzo ng'amwenyumirizaamu. Kizibu nnyo okubeera n'abantu abeetoolodde Eddie Kenzo nga bamwenyumirizaamu. Aya abakulu abo bawulidde bonna ba promota Nobert Events ne Abitex. Kati Kenzo yakomyewo. Kenzo yali ategeezezza nti waba akomyewo mu Kampala ajja kuba ate ng'alizayininga kuba president wa federation agambye nti byakyuseemu ate omulundi guno
kuba kati entalo z'ayina atandikidde ku kya Nobert agambye ebya Nobert ebyo muwulidde bigenda mu kkooti. He needs to provide evidence. Ekyomukisa omulungi nti yabyogedde is on record. He will come and answer in court. Anti kati tosobola kuvaayo n'oyogera ekintu ng'ekyo ekikwatagana ku bulamu bw'omuntu and we just keep quiet. That has to go further to a court so that he can provide evidence. Yes. Okitegedde ebya Nobert ebyo gamba nti Kenzo ayagala mutemula kooti egenda okulamula. Kenzo atandise bw'ati agamba nti ayina abalabe b'otamanyi na kumanya batandika batya. Simanyiyo sijja kwogera ku bayimbi baffe bakadde. Oyinza okulaba omuntu omu nayenza abantu abanwanyisa bangi olw'ensonga zaabwe nnyingi. Oluusi gwe ne bw'oyinza okulaba nga be bali ku front batumwa butumwa omuntu asobola okubeera omu oba babiri. Okitegeera, the force that is fighting me is very very big. Kigamba kinene kigazi naye ensonga eri emu because I'm educated. I do what I do and I succeed in what I do in so many ways. Osegera kati abantu abamu bawulira nga nze buli mbaako kyentuukako babeera nga bali defeated. It makes some people feel small. Ekyokubiri nze abantu bamanyi story yange kuba nzize bandaba bambanda batandika okundaba nga nyambala lugabire ku kigere sapatu natandikanga nga performinga ng'ebigere biri bweru. Kenzo aba atandise bw'atandika lugabire okitegedde ekiriwo. Kenzo yali ku mutto gw'omunene kati bali babigi ki Kenzo gwe balina okuvunnamira ate bo bakyagaanye ne Kenzo abagambye Katonda bino yabikola era akola obulungi. Katonda akola atya? God is good and God is real. Kama asala mazima alaba bituufu kama amanyi. Katonda tawa babi kubanga amanya nti bw'abawa bajja kukosa abalala. God does not give gifts to those who are gifted. God only gives gifts to those that he chose. And I'm chosen. And for now I'm the one who has the mantle of not nze shining but bintu bingi nnyo ebizze bikolebwa naye ate nze oluusi bwe mbikola ne bitambula bulungi si musango gwange. Kati ku nsonga ya kampeyini ayogedde bw'ati agambye omulundi guno abayimbi oli mu kampeyini ezedda babadde tebafuna mukisa ate Kenzo okuva lwe yazze ebintu byakyuse. Campaigns za His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wekikyasinza okubeerako abayimbi abangi. This time around it's different. It's regional okitegeera and national but regional ye championinga performances zino. Buli laale gy'olaba stage engiddwa ku stage okwo kugendako baperforma bayinza n'okubanga bawera amakumi aga. Ask it is on record. Oba tonnakirabako njagala tugenda obeereko ku rally emu olabe. Ekyenjawulo nti abantu b'ebitundu ebyo kati be beekwatiddemu. Okitegeera buli stage ebeerako abali regional ekitone ennyo 10 per stage then culture then national. Awo ke kasinga okuluma abayimbi bali Kenzo okuba ate ng'ensonga zigize bw'atyo. Kenzo agende ne ku nsonga ya Palace okwegatta ku Nuupu agambye akyali memba waabwe temwinaako buzibu. Palace and Federation ekyokuba nti nagenza awagire bikyayagala tekimuggyako gwa kubeera Munnayuganda. He has a right to support whoever he wants. Oshegedde naddala nga supporting support that is very peaceful like how he's doing. Fe abantu betutakiriziganya nabo beebu abaagala okubba ebintu by'abantu nga bakozesa ebigambo ebiri political obwekitege beefuula mutwako watwakola bitya naye ng'anoonya wabbira ebintu by'abantu mu supermarket. Kale kati wabaddewo ku X kubaddeko posta ebadde egezaako okutambula naye nga oba Waluka Gaaya yagiwandiise nga yeebuuza munnamasaka munne Kenzo eyali ayimba ennyimba Mbakooye Volongoto lwaki takyalwanirira ggwanga mu mbeera eyo. Bannamawulire bakamubuuziza Kenzo azzeemu atya lwaki takyayimba bya Volongoto. First and foremost that was an idiotic statement that he made. Oshegedde nze gwe guno omulundi gwenkyasinze n'okulwanira eddembe because okimanyi bulungi tuli mugezaako protecting what we have gained as Ugandans, security, peace and stability n'ebirala. Either oli alaba ayagala kikiriza oba nedda Uganda is one of the most peaceful country in Africa and through that sustainability tusobola okugrowingiramu generation naffe mwe tukulidde mwe tukoledde. We have to appreciate that. Kati bwe wabaawo abantu abali eyo abasika omuguwa baagala okwokya ebintu by'abantu baagala okuluutinga baababbi
olaba ababbi batumenyera mayumba kiro nga twebase. This time we want to use the same opportunity to ban our country. Fetugamba nnyo twagala kusiga nga tuli mu mirembe because to be living and change yes tugyetaaga naye zinti